po jako akawuwo. Mu biseera ng'okusoma kukyagenda mu maaso ng'omuggalo tegunnajja, abaana ab'obuwala abasinga naddala mu masoso g'ebyalo baali basanga akaseera akazibu nga batuuse mu kiseera eky'okugenda ewa musoke olw'obutaba na bikozesebwa, era ng'abamu ennaku baazimalanga batudde waka olw'okutya okusekererwa ku masomero gye basomera. Kyokka era wadde kati nga bali waka ne bazadde baabwe bano babulwa ebikozesebwa agamba nga pads olw'obwavu obususse ennyo, nga n'abamu bawaliriziddwa okugenda mu bikolwa ebitasaana okusobola okufuna ensimbi okubyegulira, ate ekyongedde omuwendo gw'abo abafuna embuto. Because most of the girls there, their parents are not minding about them to buy those things for them. So what they do, some girls get them from their boyfriends, and at the end of the day, you find that some of the girls are getting problems because of that simple issue by being pregnant by those boys. Embeera eno yewaliriza ekitongole ekiyita Boss Events okudduukirira abaana ab'obuwala abasobe mu 1500 mu ggombolola y'Ekisoro mu disitulikiti y'e Kasese ne pads zibayambeko mu kiseera kino ekyakasambattuko nga William Masereka omu ku bakulembeddemu kaweefube ono bw'annyonnyola. Is that parents should be able to buy those pads for their children. That's one. And if we could get any non-government organization to buy the pads for them, it can also help our girls to avoid the problems they are facing. Maliba Emmanuel nga ye ssentebe w'ekitundu kino agambye nti abavubuka bakozesezza ekiseera kino eky'omuggalo okufunza abaana ab'obuwala n'abamu ne bakomekkerezebwa nga bafumbiddwa ku myaka emimpi. Wasinzidde n'asaba gavumenti obutafuuka kyesirikidde ku nsonga ya pads nga bwe yali yasuubiza, naddala mu kiseera kino ng'abazadde bali kugwa namagazza olw'obwavu obayonka obutaaba. The COVID actually has affected very many younger girls. Some of the girls, they fail to provide themselves their needs, and even the parents, they also fail to provide necessities to their girls. So this has affected them, and because of that, you find a child or a girl struggling herself. Abakulu mu kitongole kino kiyita Boss Events okubadde Joel Bwambale ne Sala Mashete bagambye nti bakyagenda mu maaso ne kaweefube ono, wabula ne basaba abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe mu kiseera kino kye bali nabo, so nga n'abo abafunye embuto babasabye babalabire bulungi basumulukuke ate babazzeeyo okusoma oluvannyuma asinga kunaabakuzzeemu. Leero wano tuli ku Kanyasi Primary School, tuli mu kugaba pads, abaana tubawadde pads, tubawadde sewing machines such that basobola reusable pads ze basobola okwoza. Kati tusazeewo tugenda kikola mu buli sub county, tugenda kikola mu sub county kubanga leero tusoose mu Kitoma sub county. Abaana benyu you try and provide pads. The reason we came here, mubahandiko mu newspapers that abaana be Kasese banemukesya na barume habwesya pads. This is something little. I don't think you singa lirenkana yasuwanga ngumi 3. Baba mu ku baana ab'obuwala abaweereddwa ku pads zino baliko be boogedde ssaako n'okusoomoozebwa kwe badde bayitamu. I think I thank all the visitors who has Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bamama musomesya abaana omusyasukuru mundu bakaba ne musomesya abaana ebintu ebiringa ebyo. So amatendiso masyanga biminya ibakeni mukolesya